Essula y'omunaana egamba nti Nakalanda, jjukira omuwala ono yali Violet Nakalanda, atuuka ku mulamwa. Bwali ku makya ssaawa nga 12:30 Violet aba akyali mu kinaabiro agenda okuwulira nga ku TV ye yali ataddeko boogera ku mukyala eyali akubiddwa amasasi nga busaasaana ku olwo. Violet n'akaswaki nga kakyali mu kamwa yajja mu ddiiro n'ayimirira awo okwongera okwetegereza ebyali ku TV. Baleta ekifaananyi ky'oyo eyali akubiddwa amasasi wabula nga feesi bagitaddeko olufu olw'ensonga nti essasi lyali limubetensa omutwe, kale nga tebaagala kutiisa nnyo balabi. Naye munnange oluvannyuma ne baleeta ekifaananyi ky'omugenzi nga bwe yali afaanana mu bulamu. Mukazi wattu yali takkiriza kyalaba ku kifaananyi ky'omukazi gwe yali yayogeddeko naye eggulo limu kwe yakuba amaaso. Yawulira ng'atidde nnyo, yayasaamirira n'akaswaki ke yalina mu kamwa ne kagwa. Mukazi wattu yeesebulula mpola n'atuuka mu ntebe eyamuli emabega, kyokka aba tannakkalira na mu ntebe. N'akimanya nti alina okubaako ky'akola mu kiseera ekyo. Yasituka omulundi gumu ne yeekuba mu kisenge n'afunayo akasawo ke, bw'atyo n'afuluma ennyumba. Amapeesa ga bulawuzi yagasiba adduka okutuuka ku mmotoka ye. Bw'atuuka awali emmotoka ate n'atya okugikozesa ng'ajjukidde nti alina okukekereza ssente, kale n'atayagala kugula mafuta ga mmotoka. Yayanguyirira agende ku kkubo afune ez'olukale. Yalinnya kapikipiki ne kamutwala mu maka g'omukyala ono Musenero we baali bamuttidde. Omulambo gw'omukyala poliisi yali yagututte dda mu ggwanika, wabula ng'omusaayi weeguli mungi awo mu luggya. Abapoliisi abaali bakyaliwo batandika okugobawo abantu. Violet yeetegereza okulaba nga ayinza okubaako kyonna kyafuna ekiyinza okumuyamba mu kunoonyereza kwe yaliko. Owa poliisi yamutuukirira ddala we yali n'amugamba nti, nnyabo, mbagambye okuvaawo wano, mweyongerereyo ddala eri oba mugende ewaka, temulina byakukola. Violet yakyuka n'agenda. Aba tannakyuka omuntu n'amukwata ku bibegabega gye yakuba amaaso nga kusagala. Onkanze, bw'atyo bwe yategeeza Sagala. Batambula ne bafuna olwazi we baatuula ebisukka kkubo. Violet yamutegeeza nga bwe yafuna essimu y'omukyala yali afudde eggulo limu, nti era kirabika yalina ky'amanyi kye yali ategedde ku batemu. Sagala yategeeza mwana muwala ng'eggulo limu bwe yali akubidde mwesigu essimu ng'amubuuza oba Paulo alina ttatu yonna, wabula n'amutegeeza nti teyalina. Violet naye yamutegeeza nti yakibuuza mwannyina wa Paulo, naye n'amutegeeza ekintu kye kimu. Nga bakyatudde ku lwazi awo kwe kulengera ka Derrick kamulekwa bambi kabonekako omugenzi nga kafuluma okuva mu nnyumba nga kaziirana. Waliwo omukyala eyali akakwatiridde, bwe batyo ne bayingira eyo mu lusuku. Yakasaasira okufuuka kamulekwa ku myaka emimpi gityo. Yayagala okugenda ayogeremu n'akaana kano, naye nga kakyali n'oli omukyala we baali bafulumye okuva mu nnyumba. Yalowooza ku bbaluwa omukyala gye yali ayogeddeko ng'amusuubiza n'okugimuwa enkeera. Yeebuuza oludda awayinza okuba nga we wali ebbaluwa eyo. Violet yasaba Sagala okugenda ku poliisi okukola nga bwe baali bateeseteese eggulo limu. Sagala yasituka ne yeeyongerayo. Violet yasigala amaaso agoolekezza eri ku nnyumba. Bw'alengera abasirikale ba poliisi nga bagenze, ye kwe kusituka we yali atudde n'addayo wali mu luggya awaali wattiddwa omuntu. Bw'alaba tewali kyalabawo kyanjawulo, ye kwe kuyingira munda mu nnyumba. Yeekaza nno n'atandika okulamusa abo bonna be yali asanzeemu nga bw'akuba ekitalo. Tewali yamulemezaako maaso, nga buli omu yeemalidde ku kye yali awuliriza ku ntemula ya Nakyala, omukyala omu gye yali abanyumiza. Yawuliriza byonna omukyala ono bye yali ayogera ng'asuubira okubaamu kyawulira ekyekuusa ku bbaluwa, naye nga wa okuggyako okuwulira nti abatemu baali ku pikipiki, nti kale balabika bwe baali baagala okutta baali bamumanyi bulungi, nti kale pikipiki ezo zaali zisimbiddwa ebusukka kuba eggulo limu lyonna nga tewali afaayo kumanya kye baali baagala. Kyokka omukyala bw'afuluma wabweru ne balyoka bamukuba amasasi agamuyuzaayuza yenna. Abantu bagenda mu maaso
n'okubuuza omukyalo ono ebibuuzo eyalabika okubanga yali wettemu nga likolebwa. Violet yalina naye by'ayagala okubuuza. Newankubadde yasooka kulabika ng'atidde, oluvannyuma yeevaamu nga bw'olaba enkoko bw'emira ensanafu n'abuuza omukyala oba omugenzi yabaddeko n'embeera yonna ey'okweraliikirira. Kyentegeeza yabadde ayinza okubaako omuntu yenna gwe yeeraliikirira. Abantu bonna baakyuka ne bamutunuulira. Ekibuuzo kye yali abuuzizza yakibuuza mu ngeri ya kikugu nnyo, ng'ate obwedda bwonna ali awo asiriikiridde mu kasonda, kale nga tewali n'amumanyi. Naye munnange omukyala naye yalina ebyokumwanukula. Yamutegeeza nti okuggyako eggulo akawungeezi omugenzi yali afunyeemu omusujja n'okulumwa enjoka, era ekiro ekyo kyonna yakimala bweru. Ebyo Violet ate si bye yali ayagala. Yali ayagala amugambe nti waakiri omugenzi yali afunyeeyo ku bbaluwa emutiisatiisa nga bw'amutegeeza ne weeri, naye tekyasoboka. Newankubadde yali asuubiza sagala nti bw'amaliriza bye yali ayagala mu maka ago yali agenda kumusisinkana ku mulimu gwe baalina okukola kwolwo. Teyakikola. Yakwata ligenda mu kibuga kusisinkana Lulenti. Aba alinnyalinnya amadaala nga ne Lulenti amulengera agenda eyo waggulu awali ofiisi zaabwe. Yawuunya Lulenti nti bw'aba atuuka butuusi aba akeereye nnyo. Lulenti yali musajja akeere nnyo ku mulimu, era agenda okumalayo nga Lulenti ayingidde mu ofiisi ye nga akkalidde n'okukkalira mu ntebe ye. Baalamusiganya. Violet n'amubuuza obanga yali awulidde ku butemu obwali bugudde amakyago. N'oli n'amuddamu nti yali abitegedde nti kyokka byali tebimukwatako. Violet yasitukamu ku katebe kwe yali atudde n'asemberera ddala ku mmeeza ya Lulenti. Yamugamba nti Lulenti, nsaba kumpulirizaako. Lulenti yali amalidde ebirowoozo bye byonna mu kutereeza ebitabo ne fayiro ezaali ku mmeeza ye, kwe kumugamba nti genda mu maaso mbuulire Violet. Naye Violet n'atandika bw'ati: omukyala oyo gwe basse olunaku lwajjo nayogeddeko naye bwe yankubidde essimu ng'aliko ebbaluwa gy'abadde alina okumpa olwaleero, yabadde apakuka anti yabadde atidde bambi. Yantegeezezza nti byonna ebyabadde mu bbaluwa byabadde bijja kunnyamba okufuna abakyamu. Yasiriikirira ng'alowooza nti Lorenti ayinza okubaako ne kyayagala okwogera ky'ataakola. Ye kwe kwongerezaako nti yatuuse n'okuŋŋamba nti balabika balumika n'essimu ye. Lorenti, badde nsaba onnyambeko ng'okozesa ku magezi go, obuyinza bwo ne ku byetaagisa ebirala, kubanga onsinga mu buli kimu. Tusobole okukwata abakyamu bano. Kino kikkirize oba kigaane, buno obutemu bwa leero bwekuusa ku kufa kw'omuvubuka oli Kimuli Owen. Mangu ddala bano abantu bagenda kutwolekeza obwanga, balina okuba nga baakitegedde nti tubanoonyerezaako. Kale awo wenkusabira mu byonna bye tukola ffe okubasooloobako. Violet yali akimanyi bulungi nti ku bukugu bwa Lulenti singa bakola bombiri ne bagatta obwongo baali tebayinza kumala nnaku 3 nga tebannazuula bantu bano, okusinziira ku bukakafu obwaliwo. Lulenti yali amaliriza okutegeka ebitabo bye. Yatunuulira Violet kwe kukutamamu n'amugamba nti Violet, bino byesonyiwe, waliwo abantu abalala ababikolako, tokooya mutwe gwo, leka abantu abalala ababikwasiddwa babimalirize. Violet yamusaba nti waakiri amukkirize akole n'abo abajja be yali awadde okuddukanya omusango ogwo. Wabula Lulenti yagaana nga kwatadde n'okumunenya nti agenda okwawukana naye. Yali amusabye okukeera bakole enteekateeka z'omulimu omupya gwe yali agenda okumuwa, wabula n'atalabikako. Lulenti yayongerezaako nti Violet yali asigudde n'essagala. Violet yali takyalina kyasigalidde kweguya ku Lulenti. Bw'atyo yasumulula ensawo ye ey'omu ngalo, n'aggyayo ekkalaamu, kwe kufuna n'akatabo nako ng'akajja mu nsawo ye, n'aggyamu olupapula. Yasalawo yeegobe ku mulimu. Bw'atyo kwe kuwandiika ebbaluwa ng'ategeeza bakama be nga bw'annyuse emirimu gya kampuni yaabwe, ng'ataddemu n'ensonga eyali emusuuzizzaawo omulimu. Lulenti yalaba mukazi wattu awandiika olukobo ne yeewuunya by'awandiika.
Bw'amaliriza okuwandiika ebbaluwa kwe kugiweereza Lulenti. Lulenti aba atandika okugisoma Violet n'afuluma. Lulenti yali ayagala nnyo Violet okukola naye olw'ensonga yali mukyala eyeewaayo eri omulimu ng'ategeera bulungi ekyokukola. Eyali mukazi mugezi, mwangu ate ng'ayagala omulimu gwe. Musajja wattu yalina ensonga ze naye lwaki yakolanga bino byonna? Teyalina ngeri ya kunnyonnyolamu Violet ku byali bigenda mu maaso mu musango guno olw'ensonga nti yali atya ebyali biyinza okuddirira. Kyokka eky'omuwala ono okulekulira yali tayinza kukigumiikiriza. Yafuluma woofiisi ye n'ayanguyirira bw'atyo n'akkirira amadaala. Bw'afuluma ebweru w'ekizimbe nga Violet tabangawo. Yamunoonyesa amaaso naye nga tamulaba. Yakwata mu nsawo ye ey'essaati n'aggyayo essimu kwe kusalawo amukubire. Essimu ya Violet we yavugira ng'ali mu takisi agenda waka. Bw'alaba Lulenti yamukubira n'asooka okugaana okugikwata naye bw'alowooza nti ayinza okubanga ng'agenda kumuyamba mu musango ng'obwedda bw'amusaba ye kwe kukwata essimu. Lulenti yamubuuza gy'abulidde amangu ago n'ono kwe kumubuuza kyamwetaaza. Bw'amutegeeza nti ayagala boogere ku by'omusango, emmotoka Violet yagiviiramu awo n'alinnya emuzzaayo ku ofiisi okulaba Lulenti. Lulenti yasooka kumwetondera nti Violet nsonyiwa, naye ng'omuntu akwagala nkusaba ondeke kino nkimalirize, ekirala tokkiriza kusuulawo mulimu. Ebbaluwa gy'owandiisa sigenda giteekako mukono gwange. Nkusaba ennaku ntono omusango guno ngenda kuba ngumaliriza, ekirala ngenda kukakasa nti mwesigwa tafuna buzibu bwonna. Nkukakasa nti ne bwe luba lwala ku mwesigwa terugenda kufuna buzibu. Kawanage. Bino Violet si bye byali bimuleese. Yali ayagala kukola ku musango guno ate laba Lulenti bye yali amuzzaamu. Yasituka n'atambula. Lulenti yakanya kumukoowoola akomewo nga wa. Bw'alaba amulemeddeko kwe kumuweereza kajjambo nga n'okutunulayo tatunuddeeyo. Obwambega yali abwolekezza eri Lulenti. Ku luno yali avuddeyo ate abege ku Lulenti. Yali yeebuuza, Lulenti yali akolanga ani mu musango guno? Yafuna wansi w'omuti n'atuula awo n'alowooza. Yalina okuzuula Lulenti kyagobako mu musango guno. Newankubadde yali tayagala kukikakasa, naye yakirowooza nti Lulenti alabika yali amanyi abakyamu mu musango guno. Kino ate kyali kigenda kumuluma nnyo olw'ensonga nti Lulenti yali musajja assaamu amateeka ekitiibwa, era Violet yali tayagala kino kibe kituufu. Yasalawo kyakusisinkana mukyala Lulenti. Sinadde okunywa. Mukyala Lulenti yali mukyala musomesa ng'alina essomero lya primary ly'asomesaamu. Kale Violet bw'atyo yalindirako obudde obw'okunooneramu abaana okuva ku ssomero, naye n'agenda. Bw'atuuka ku ssomero n'asaba omukuumi okumuyitira mukyala Lulenti. Omukyala yajja, yali musanyufu bw'atyo n'asaba Violet okuyingira munda mu ssomero bafune we batuula bawayeemu. Violet yasooka ne yeeyisaako nga bw'agaana nti nedda sigenda kulwawo, nina mukwano gwange gwe mperekeddeko nga noonye mutabani we. Yamagamaga kwe kumugamba nti olowooza tagenze? Agenze, alabika ndese kubanga obwedda mulengerera wano, naye naamusanga. Baayingira munda ne bafuna we batuulira. Omukyalo ono ne Violet baali bamanyaganye bulungi. Kale we batuula wansi emboozi n'egwa amakerenda. Omukazi yanyumiza Violet emboozi kwagala kwemwerabiza kyamuleese. Kyokka oluvannyuma baatuuka ku mboozi eyali eyinza okuyamba ku kye yaliko. Yamugamba nti okimanyi nti Lulenti yakyuka mu mwezi nga gumwe emabega, era sikyamutegeera munnange. Awaka akomawo kikeerezi, tayagala kwogera nange. Ebiseera ebisinga bw'akomawo yeemalira ku bitabo bye. Oluyombo olukyasinze lwa kutwala mutabani waffe Nairobi nga tanneebuuzizzaako. Gwe teebereza okukwata omwana myaka 10 gyokka n'omutwala nti alina olukuŋŋaana lwagendako ne mukwano gwe mu masekkati g'olusoma oba giyite ettaamu. Alinga ayagala okutwegobako ffenna. Kano kajiida kawala kaffe ka myaka 7 gyokka yakatutte mu ssomero erisulwamu. Oyinza okukikakasa nti nange yali ansaba ngende mbunjira mbeerako mu bakadde bange ery'eggomba. Wayinza okukikakasa mwana gwe?
muka Laurent yayongerezaako nti siba kumulemerako nti nina okusigala ku mulimu gwange. Omusajja yali ayagala ngende ssebo mbeere eyo mu kyalo, naye munnange namulemesa okunsalirawo. Amazima gali nti mbadde musanyufu okukulaba, ntera nkuyitiramu mu mbeera za mukwano gwo. Omanyi mbadde njagala nnyo okwogerako naawe, naye nga sirina na nnamba yo ya ssimu. Bwe nagimusaba yaŋŋamba kimu neesonyiwe okuteganya abantu. Omukyala yalinga eyeewuunya nti wabula kyonna ekyatuuka ku Laurent Mukama yamanyi. Kwe kukyukira Violet n'amubuuza obanga balinayo obuzibu bwonna ku mulimu. Violet yamulimba nti twalinamukko emirimu egy'amaanyi gye twali tukwasaganya ennaku ezo, naye kale kirabika nga gye gyali gimukooya n'okumubuza obuweerero. Omukyala yatandika okweyogeza nti maama, bw'obeerako n'ebikunyiiza ku mulimu obusungu n'obukoowu byonna obimalira kuba awaka. Violet yamubuuza ku by'abaana okubejjako bonna awaka. Omukyala yagenda mu maaso n'okumugamba nti Laurent musajja ayagala ennyo abaana be, naye bw'ali kawungeezi n'aŋŋamba mbu tulina we tulagako nti omwana omuwala mmulekere alabirira abaana ku ssomero. N'aŋŋamba nti omulenzi yali agenze ne mukwano gwe Nairobi, nti era waliyo omusomo gw'abaana ku by'obulamu, nti kale yali agenda kubatwala ewuwe. Nakanya kumugamba nti abadde tasobola kumuwaayo bw'atyo ku kintu kye tutateesezzaako na kye tutalinaako nteekateeka, ng'awoza kimu nti naye mukwano gwe yamugambye kikeerezi. Bwe mubuuza lwaki abeera amuwaayo mu nnaku ez'okusoma, n'antegeeza nti ne gye yali alaze yali mbw agenda kusoma, era n'ekirala omwana yali agenda kuba ayiga ate nga neeno bw'alambula. Twagenda gye yali antwala, naye nga munenya ku kya mutabani waffe, naye ng'awoza kimumbu mu ssabbiiti 3 omwana ajja kuba akomawo. Kale ng'ebyo binyumizaani abasajja. Omukazi agamba nti bwaddayo awaka n'akebera ku yintanenti n'akiraba nga kituufu omusomo gwo gwaliyo e Nairobi gwe yali ayogerako, era gwali gugenda kumalira ddala omwezi mulamba, nga gwali gutwala abaana abato n'abantu abakulu. N'agenda mu maaso ng'akemekkereza omwami. Bwe yalaba amulemeddeko nnyo n'ampa ennamba y'omwami eyali atutte mutabani wange, n'enjogera naye. Bwe nkizuula nti omwana wange ali bulungi ne mbyesonyiwa. Kale ekirala n'omwami yali agenze ne mutabani we, kale nga bali abaana 2. Nti enkeera yagenda ku ssomero n'asangayo muwala we. Kakazi kattu kaali kasanyufu okumulabako, nga bwe kamubuuza lwaki yali akalese okusula ku ssomero kwolwo. Baakalimbalimba nti eggulo twalina gye twali tugenze ne taatawo ne tutayagala kubatawaanya ye ne mukulu we. Bwe batuuka awaka ng'omwami aguze byonna byetaagisa ku ssomero ery'okusulwamu. Bw'atyo n'antegeeza nti Jida twali tumutwala mu kisulo. Twakikaayanako nnyo nga musaba omwana wange asigale ng'akyaviira waka, nga mutegeeza nti omwana akyali muto, wabula ye omusajja yeerema. Bwe nalaba nsika mugwa ne mbyesonyiwa agende, olw'ensonga sandyagadde alabe nakwezo oba okwali kutandise okubaawo awaka. Violet yali yakirabye dda nti waliwo ekikyamu mu nsonga y'okwegobako abaana. Omukyala yayongerezaako nti naye alabika yejjusa naye ekyokuteeka muwala we mu kisulo, olw'ensonga buli kiseera abeera akubira omukyala alabirira abaana n'omukuumi w'essomero amasimu ng'ababuuza oba omwana ali bulungi, n'okubasaba okumukuuma obulungi era obutiribiri kumukuumira muwala we. Violet yabuuza omukyala obanga omwana ekisulo yali akyagala, n'amutegeeza nti mu kusooka teyakyagala, naye okuva lwe yakimanyiira n'aba musanyufu. Banyumya n'ebirala bingi ebyekuusa ku baana. Violet yasiibula omukyala muka Laurent n'atambula nga amusuubirizza ekyokubeera omwana wa Laurent yawambibwa. Yakirowooza nti omwana ono balabika bamuwamba, bwe batyo ne bamukaka okukyusa entambula y'omusango. Laurent balabika bamukwatamu. Ng'amuwerekera, omukyala yasaba Violet obutategeezaako bba Laurent nti baali basisinkanye. Noono kwe kumutegeeza nti amazima gali nti nedda sisobola kukisinya nako. Violet yakwata essimu ye n'akubira omusajja agambibwa okutwala Duncan mutabani wa Laurent e Nairobi. Omusajja olwagikwata ono n'amugamba nti manye enteekateekayo ne Laurent
naye oba mukwano gwe ate lwaki mulumya omukyala? Omukazi ono Violet omulala bw'atandise okusinkuula ebintu. Akubidde omusajja ssebo. Bw'atyo yajjako essimu. Oli yaddamu n'akuba wabula Violet yayanukula. Bw'addamu okukwata kwe kumubuuza gye yateeka omwana. Omusajja bw'alwawo okwanukula ono essimu n'agijjako. Omusajja ono yamanya ekimutaasa. Kale yamuweereza obubaka ng'amugamba nti ye tamanyi kigenda mu maaso wabula Lulenti yamusaba busabi okumulimbira singa omukyala aba akubye essimu nti yagenda Nairobi ne mutabani we. Violet bw'asoma obubaka buno kwe kukwata essimu n'addamu okukubira omusajja oyo. N'amugamba nti bw'oba tolina kyokweka kaakati mbuulira awali omwana. Bwe kitaba ekyo onoobuulira poliisi. Omusajja yasika omukka ng'aliko kyagenda okwogera naye talina na kimu kye yayogera. Violet yaddamu okumugamba nti bw'oba togenda kwogera nkakasa poliisi egenda kugitegeeza nti gw'olina omwana era otubuulire ne gye wamuteeka. Nina ennamba yo era n'okukumanya nkumanyi nnyo bulungi. Omusajja yeewozaako mangu nti nedda nnyabo. Nze omwami yansasulayo akasente katono muyambeko mu kulimba mukyala we. Simanyi lwaki yali ayagala nimbe bwentyo. Nedda nnyabo nze sibimanyi. Omusajja aba akyagenda maaso n'okwewozaako ono essimu n'agijjako. Era ebyali byongedde okukakasa Violet ku kye yali asuubira nti mutabani wa Lulenti ayinza okuba nga yawambibwa. Agamba nti obudde bwali bugenderedde. Violet bw'atuuka awaka yasalawo ebyokufumba ekyeggulu abyesonyiwe. Bw'atyo kwe kufuna ssente okugenda afune ky'anaalya akawungeezi ako. Naye takyagala nnyo okukozesa mmotoka naye teyalina kyakukola olw'ensonga obudde bwali bukwatidde ddala. Bw'atyo yagenda we yali asimbye emmotoka n'agijjayo n'agenda okunoonya ekyokulya. Yatuuka mu kifo we batunda emmere enfumbire ddala era n'atumya bye yali yeetaaza okulya ku olwo. Nga tebanamuleetera mmere waliwo omusajja yajja n'atuula naye n'atumya ebyokulya. Omutima gwa Violet gweraliikirira nnyo omusajja ono anti nga yeesabisa ebikooti by'empewo oba biyita ebijaketi n'ogukoofiira oguddugavu ku mutwe. Bwe bamuleetera emmere yamuggyako ebirowoozo omusajja oyo. Bw'atyo n'atandika okulya bye baali bamuleetedde. Yakyusa amaaso oluvannyuma okugazza ku musajja oli bw'abadde atudde kyokka nga takyaliwo. Yalengera omuwala omuweereza eyali amuleetedde ebyokulya kwe kumuyita n'asembera waali. Yamubuuza ku mwami eyali atudde mu mbiriizi. Omuwala n'amutegeeza nti omwami yali atumizza ebyokulya kyokka ate oluvannyuma n'akyusa ekirowoozo. Bw'atyo n'afuluma n'agenda. Violet yeewuunya. Bw'atyo n'asaba omuwala okweddirayo ku bibye. Bw'amaliriza okulya emmere yafuluma adde gye yavudde era yayingira mu mmotoka. Bw'atyo n'avuga okweddirayo ewaka. Wabula mu kudda eka yatya okukozesa ekkubo lye yali akozesezza mu kujja. Yasalawo yeetooloole anti munnange oyita ewala n'otuuka emirembe n'ekkubo erimu lyassa wamusu. Yavuga ndiima. Bw'atyo ne yeewerekerera ddala. Waliwo ekkoona mwe yatuuka aba alimalako agenda okulengera nga waliwo emmotoka emujjirako emabega ate ku misinde mingi nnyo. Yamwesega naye nga n'oli tayagala kumuyisa. Yamuweereza amataala ng'amusaba okuyimiriza mmotoka. Newankubadde ono yakitegeera teyakikola yasigala avuga. Bw'atyo naye kwe kwongeza sipiidi. Eyali amusaba okuyimiriza emmotoka bw'alaba ono si mwetegefu kukikola kwe kutandika okukoona emmotoka ya Violet emabega. Obuzibu nga bunajja mu kkubo mutera okubaamu mmotoka nnyingi naye ku luno temwali wadde. Ekirala yali aleseeyo okuyita mu kkubo ery'okumpi omuli n'abantu abangi ng'atidde kyokka laba ate bwe yali asanze eno gye yali asazeewo okuyita. Olw'okumusindiikiriza ennyo emmotoka yamuwabako ne yeesolose eyo emabbali g'ekkubo mu miti. Eky'omukisa teyayisibwa bubi era olwasumulula omusipi n'afuluma kwe kuteekako kakokola tondeka nnyuma. Yalengera eyali avuga emmotoka eyali emugoba ng'afuluma wabula ng'akutte n'emmundu. Yakimanya nti kaakano okudduka tekusobola kumutaasa. Kye yakola kwali kwekweka. Yafuna emabbali w'omuti bwe yeekweka
naye ng'asobola okulengera bulungi ono amuyigga. Yamutunuulira n'amwetegereza bulungi n'emmundu ye mu ngalo. Yamutunuulira n'amwetegereza mu feesi nga ye musajja oli eyatuula mu kifo wali we yali aliira emmere. Violet yali yeebuuza asindise omusajja omutemu ono, ne yeebuuza oba ng'asobola okumukuba ekifaananyi n'essimu ye, naye engeri gye bwali obw'ekiro yali tasobola kukimukuba olw'ensonga okukikuba kyali kirina kusooka okwaka akataala nga kino kyali kimukwekula. Bw'atyo eby'ekifaananyi n'abyesonyiwa okwetegereza ng'ogusajja gulina ne ttatu ya ŋŋaali mu bulago. Yagiraba atya! Ekitegeeza guno gwe gutemu. Yabirowooza bulowooza, tewali atatya kufa n'omutemu asinga ayagala obulamu. Newankubadde omusajja yali akutte emmundu ng'era ayagala kutta muwala ono, aba asooberera obukoola bw'omuti ne bumukoona eno ku nkoto ku nsingo, yabuukanga eno bwe yeesammula. Oba yali alowooza musota nze naawe Violet katono atulika aseke mu mbeera ng'eno. Bw'atyo Mumpembe n'agenda n'alinnya emmotoka ye n'asimbula n'agenda. Violet bw'awulira omusinde gw'emmotoka, kwasi twagamba emmotoka eba na musinde. Violet bw'awulira omusinde gw'emmotoka nga guggweereddeyo, naye kwe kuvaayo mpolampola gye yali yeekukumye. Bino byali bimutiisizza bya nsusso. Bwe kyanga atandika mulimu gwa Bwambega yali tatiisibwangako okutuuka wano. Yatya okuddayo ewaka ng'alowooza nti abazigu bayinza okuba nga bamusooseeyo dda. Yagenda ewa mukwano gwe mbatudde era gye yasula ekiro ekyo. Bw'atuuka eyo yalowooza ku ssagala ng'atya nti abazigu baali bamulumbye. Yakwata essimu n'amukubira, naye kwe kumutegeeza nti yali bulungi. Yakubira ne Mwesigwa n'amubuuza ekintu kye kimu. Bw'akikakasa nti abo bombiriri bali bulungi, tebalina buzibu bwonna, kwe kussa ekikowe. Baamuwa amazzi ag'okunaaba n'anaabako, oluvannyuma ne yeebaka. Enkeera yabukeereza nkokola ne yeeyuna ekibuga. Yatuukira mu ofiisi ya Lulenti. Olwaleero teyalina byakubuuza okuggyako eby'okutegeeza Lulenti. Yamugamba nti ndowooza mukyala we alina olukusa okumanya ebyatuuka ku mutabani we. Lulenti yeekanga n'amagamaga okulaba obanga waliwo omulala eyali awulidde. Violet yali afunye wanywereza Lulenti, kwe kumugamba nga bw'asekereza n'okusekereza nti n'obwotomagamaga tewali awulidde. Lulenti yamusemberera kumpi n'amugamba nti Violet, nkusaba weesonyiwe bino. Ngenda kubyekolera nsobole okufuna mutabani wange. Ensobi yonna nze ngenda okugisasulira nga nfiirwa mutabani wange. Nkusuubira kati osobola okutegeera bulungi ensonga bulijjo ekunsabisa okwesonyiwa omusango guno. Bonna abali emabega wa bino bagagga abalina ssente, kale njagala engeri yakubakwatamu nga sirumizza basaalumanya. Lulenti yanyumiza Violet emboozi nga bwe yali, ng'agamba nti nga bulijjo mutabani wange bw'amaliriza okwetegeka n'okunywa ku caayi, yafuluma n'agenda ebweru okulinda emmotoka emutwala ku ssomero. Ng'omwana yakafuluma, Lulenti yafuna essimu. Amukubidde n'amutegeeza nti mutabani we bwe yali tagenda kulinnya bbaasi emutwala ku ssomero nga bw'amusaba okufuluma wabweru w'ennyumba. Musajja wattu oluggi yalusindika busindisi n'afuluma. Yeetooloola ennyumba ng'anoonya mutabani we eyali yakafuluma nga tamulaba. Okuddamu okuyita eyali ayogerera ku ssimu nga naye avuddeko. Ng'akyetala mukyala we yafuluma. Bw'amubuuza ekituuseewo, ono n'amulimba nti balinawo obuzibu ku mulimu. Bw'alaba omukyala azzeeyo munda mu nnyumba, ye kwe kuddamu okukuba ku ssimu y'oyo eyali amukubidde. Omusajja olwakwata essimu kwe kumugamba nti ekyo ky'okoze nkyagadde, eky'obutabiyingizaamu mukyalawo. Kye njagala kitono nnyo, bw'okinkolera nange nkuddiza mutabani wo. Lulenti yakimanya nti ono omusajja akyali kumpi awo, kwe kudduka ne yeetooloola ennyumba yonna. Bw'alaba tamulengera n'adduka n'ayimirira mu luguudo wakati. Eyo gye yalengerera emmotoka ng'ebulirayo. Yakimanya nti eyo ye yali emmotoka etutte mutabani we.
yadduka afune yiye agobegobeko naye kyali kikeerezi. Teyasobola na kwetegereza namba ya mmotoka yatwala omwana we. Yaddayo n'ayingira mu nnyumba nga takyalina kyategeera. Omukyala ne kawalake kwe kumubuuza ekituuseewo wabula nga tanyega, nabo kwe kumusiibula ne beeyongerayo ku ssomero. Oluvannyuma omwami yamukubira n'amusaba okumusisinkana. Yavuga n'agenda we baali bamugambye okumusisinkana. Yalowooza ku ky'okubaako gw'abuulira ku kino, naye n'atya nti bw'akikola bayinza okutta omwana we nga bwe baali bamulaalise. Yasalawo okukola kyonna kye baamusaba kimusobozese okuddizibwa mutabani we. Bw'atuukawo n'akuba essimu, kyokka oli n'amuddamu okumulagirira awalala ate ow'okumusisinkana. Omusajja yamugamba nti ate tokola ekyobusiru, ndowooza otegeera kye njogerako. Ne bwe nkirowoozaako bulowooza nti oyinza okubuulira ku poliisi, nja kukuba mutabani we ekyasi ku mutwe. Mu kutya okungi yatandika okwegayirira omusajja nga bw'amusaba obutalumya mutabani we. Yagenda we baali bamuzzeemu okumulagirira. Bwaddamu okukuba essimu baamulagirira agende mu kifo nga waliwo ejjinja alibikkule. Ebiddako yali ajja kubimanyira awo. Yatuuka mu kifo era ejjinja yaliraba. Yalibikkula eyo wansi gye yasanga ebbaasa ng'erimu obubaka era yagiyuza asobole okusoma ebyalimu. Ebbaluwa yali esoma bweti: abatasaaga eri gwe kikwatako. Tukimanyi nti waliwo omuntu eyakusasula okunoonyereza ku musango ogumu. Wabula nkusaba okole kye njagala. Kye ntegeeza mu kino nti kkiriza okukolera ffe. Newankubadde ffe tetulina ssente za kukusasula, wabula tulina ekimu ku by'osinga okwagala ate nga n'abalala tusobola okubafuna. Ffe kye twagala kitono, omusango gutambuze mu ngeri gye gwasooka okutambuzibwamu. Okukikwanguyiza, Mwesigwa ye mutemu, ffe abatasaaga. Sisi omutemu, sisi omuwaabi. Yeetegereza ebbaluwa eno ne kye yali esaba, era nga baagala byonna bye yali akola eby'okufuna omutemu abikyuse okukakana nti Mwesigwa ye mutemu. Newankubadde si kye yali ayagala, olw'okwagala okutaasa mutabani we, yavaawo nga mumalirivu okukikola. Omusango ogw'okutta omuntu yali ateekwa okugusingisa Mwesigwa. Newankubadde yakimanya nti Violet alina ekyenjawulo ky'amanyi ku musango guno, yasalawo okugumugyamu olwo ye asobole okukola nga bwe yali ayagala. Abatemu baamukubira essimu nga bamubuuza lwaki omulimu agukutte kasoobo, ye nga abategeeza nti lwa nsonga ekintu akikola nga tayagala mubeemu nsobi, nti era ayagala kuzimbira ku bujulizi obwasooka. Baamuwa ebiragiro, wabula ye n'akalambira nti alina okwogerako ne mutabani we w'abeera ayagalidde. Buli lwe yayogerangako ne mutabani we nga kimuwa essuubi okugenda mu maaso okukola ennyo okumununula, anti yamutegeezanga nti mulamu talina buzibu bwonna bumutuuseeko. Musajja wattu mu kusooka yali ayagala ategeeragane n'abakyamu bano beefuule nti mikwano gya kitaawe w'omwana ono, baleme okumweraliikiriza ng'akimanye nti ali mu buwambe. Wabula bo ne bamutegeeza nti tebalinaawo mbeera ya kuteesa, nti era baali tebeetaaga kukola mikwano. Musajja wattu awo we yakimanyira nti obuvunaanyizibwa bwe nga taata eri mutabani we bwali bumuggiddwako. Ebbanga lyonna eryaddirira nga be bamulagira ekyokukola, amagezi naye ge yabasalira gaali ga kubalwisa, anti nga buli kiseera abategeezanga bw'akola kyonna ekisoboka okulaba nga Mwesigwa asiigibwa enziro, wabula nga ye ayigga ngeri ya kubakwatamu. Oluvannyuma lw'okuwulira ebyo byonna, Violet yatya. Yawulira nga yeeraliikiridde olw'omwana eyali awambiddwa. Mu bufunze byabassa ku bunkenke. Yayagala okunyumiza Lulenti ebyo byali bimutuuseeko eggulo limu, wabula nga atidde. Yakirowooza nti abatemu baali babeetoolodde bitagambika, kale naye baali baagala kumusaanyaawo. Violet bwe yagattagatta ebyaliwo n'ayongerako n'ekyokutiisatiisa abantu bonna be baali bajjamu obujulizi, n'akimanya nti baalina okuba abeegendereza ennyo. Violet yannyonnyola Lulenti eby'omusajja yali ayagala okumusaanyaawo eggulo limu. Yakyusa amaaso n'atunuulira Lulenti n'amunakuwalirako bambi olwa mutabani we yali
yali awambiddwa. Olwo baali bagenda kukola ki okununula omwana omuto atalina musango. Laurent yategeeza Violet nti byonna bye yali azudde ye yali yabituukako dda, nti era newankubadde omukyamu yali tannamutegeera linnya wadde enfaanana ye mu maaso yali agenda kumuzuula mangu ddala. Ekikyenneeraliikiriza kya mutabani wange singa banaakitegeera nti mbadde mbawudiisa. Ekirala sikakasa nti bwe mbawa Mwesigwa bananziriza Duncan. Mulingamba nti oba nzirukire mu b'obuyinza, naye ate nnyinza okubuulira poliisi ate ne mbyonoona bwonoonyi. Amagezi ganneesibye wondabira wano. Emirundi mingi mbakesse ndaba oba nnyinza okuzuula omwana gy'ali, naye ntengejjedde busa. Ntunulira mukyala wange ne mpulira n'obuswavu. Mpulira okutyo olunaku lwagenda okukitegeera nti mutabani waffe tali Kenya, ali mu buwambe. Bw'amaliriza okwogera ebyo n'asiriikirira. Violet naye yali yeeraliikiridde dda. Basiriikirira bombi nga buli omu alowooza ku kyakutaasa mwana. Naye kirungi batendekebwa bumalirivu na kukola bizibu wadde. Bw'atyo Laurent yategeeza Violet byonna bye yali ategedde ebikwata ku bampembe bano, ne Violet kwe kumunnyonnyola ku ebyo bye yali amanyi. Laurent yamwetondera nti ononsonyiwa olw'obutakutegerezaawo mu kusooka, naye nali ntya nti abantu bano bayinza okukwekengera nga balowooza oba okusuubiriza nti nina gwe nabuuliddeko olwo balyoke bankwata awabi. Violet yamutunuuliranga n'okusekereza n'amugamba nti naye ate okuviira ddala ku ntandiko wali toyagala Mwesigwa, ng'olinga agamba nti mukyamu. Laurent kwe kumutegeeza nti wabula omulenzi oyo omukkiririzaamu era amazima akukyusiza nnyo, ye lwaki takuwasa? Violet wano yali tategeddewo bulungi. Kwe kubuuza Laurent engeri gye yali akyuseemu. Kakati gwe Violet nkumanyi bulungi, ekiyinza okukunyiiza n'ekyo ekikusanyusa nkitegeera. Olina engeri gye wakyamuukirirangamu ng'omwogerako, nga ne bw'obeera oyogera linnya lye ng'obeera mulala nnyo. Munnange nganza amanyi amateeka ga kampuni yaffe, kwe kutandika okwagala okukulaga ekituufu nti omwami oyo walina okumwerabira mu bbanga eritasukka na mwezi. N'ekirala nga saagala kukusangula maziga ng'omenyesa omutima. Violet yamugamba nti kakati y'ensonga eyakugaana okuteeka omukono ku bbaluwa yange eyeegoba ku mulimu. Laurent yatulika n'aseka, n'asekera ddala nno nnyo. Kwe kubuuza omuwala nti nga ddala lwaki Violet oyo omusajja yaani gw'olowooza ye mutuufu? Ngoleseewo abasajja bangi abategeereka kyokka oyagale n'okusuulawo omulimu olw'okubooya omulenzi. Yamutunuulira kyava amubuuza nti gwe wali ofunyeeko akadde n'oyogerako n'omulenzi oyo oba tomwagala bwagazi? Laurent yamwanukula n'amugamba kimu nti omuvubuka ali ku musango gwa butemu. Violet kyava amubakira mangu n'amubuuza oba omusango gumusinga. Tegumusinga. Emisango si ye yagizza, naawe okimanyi kaakano. Mwesigwa mu mwesonyiwe. Omwana w'omusajja talina nsobi gye yali akoze. Simanyi lwaki abantu tebeesonyiwa Mwesigwa. Oyo omwana tasobola kutta wadde ekiyenje. Ogulaba ogw'omukwano tasobola wadde okutta ekiyenje. Bannange okola ekirala kyonna n'otoyogera kikyamu ku Mwesigwa mu maaso ga Violet. Mwana muwala yayogera bingi ate n'obusungu. Laurent yakyewuunya kubanga ebbanga lyali alabidde Violet ono nga si omuntu afaayo nnyo bw'ati eri omuntu yenna, naye Mwesigwa yali mu kiti kikye. Violet yalina engeri gye yamutegeeramu. Laurent yeewuunyiza ddala n'awulira n'ebbuba. Ate abasajja. Yatonda abasajja. Kakati ono yalina mukazi we wamera nabirabanga birimu engeri y'ebbuba. Gwate munnange niyo omwavu tabaako nakake. Laurent yeewuunyiza ddala n'awulira ebbuba ku Mwesigwa, n'awulira obutungu ngati nga bakyasoma. Kale kansome kano tulabe. Mbu nga bakyasoma yagezaako okuganza mwana muwala ono Violet
wabula Violet ne yeerema. Bwe batyo ne basigala kuba ba mukwano, wabula omulenzi ono mu kaseera akatono yali amatiza Violet nga mumalirivu n'okusuulawo omulimu gwe. Laurent yabuuza Violet kye yali agenda okukola oluvannyuma lw'okulekulira ku mulimu. Ko omuwala ngenda kukola wawalala. Mwesigwa yansuubiza okunfunira omulimu. Ebibalamu abakazi nno kabakaki. Kati wulira ono omuwala bw'omutemu yamufunidde omulimu. Mwesigwa yansuubiza okunfunira omulimu. Laurent yayongera okwewuunya nga n'okusekereza yabuuza Violet obanga yali ayagala Mwesigwa. Ye kwe kwanukula nti newankubadde birungi kuye byali bingi naye siyinza kumuganza siyinza. Munnange yeegaana ekyokwagala Mwesigwa naye nga Laurent ng'omusajja omukulu asobola okukiraba nti omukwano gwali mungi gwe yalina eri omulenzi ono. Bwe bayogera ku Mwesigwa mu mbeera ey'obunkenke eyali ebaluseewo, Violet yawulira ng'ate amweraliikiriddeko nnyo ku olwo. Yatya ng'alowooza nti abantu bano baali bakyayinza okumukolako obulabe. Bw'alowooza ku ekyo kwe kusituka nga bw'asumulula akasawo ke. Laurent yakanda kumubuuza kye mubagudde nga tanyega. Yajjayo essimu n'anyiga ennamba ya Mwesigwa atera amukubire. Yatambula agenda walako okuva ku Laurent we yali atudde. Essimu yali evuga naye nga tewali ayanukula. Amameme gatandika okumukubira okumu. Yatuula mu busubi wansi w'omuti. Essimu eba eneetera okukutukako. Oli kwe kwanukula nti hello Vanessa, ono yassa ekikkowe. Violet ebyokwogera byamubula, ono kwe kumulamusa. Violet bw'amaliriza naye okulamusa kwe kumugamba nti omanyi mbadde nkweraliikirirako. Engeri gye kiri nti ensi ya butabanguka ennaku zino, abantu abakyamu bangi. Nze mbadde ngamba nti osaana okuba omwegendereza ennyo ku abo b'oyogera nabo. Ne bw'oba ku kkubo nga waliwo akuvaako emabega, ogwana okumwekengera. Anti munnange toyinza kwawula mulungi na mubi. Maama. Mwesigwa yeewuunya ebigambo by'omwana muwala ono. Yali ayagala kumugamba nti ayogedde nga munnamateeka, wabula ono n'amwesooka nti ebyo byabadde bigambo bya minisita waffe ow'ebyokwerinda. Omanyi nafunye akakisa okubeerako mu lukuŋŋaana nga minisita ayogera ku butemu obususse mu nsi yaffe. Mwesigwa buli lwe yayogeranga ne Violet, ye gwe yayitanga Vanessa, ng'ebibuuzo afuna bingi. Naye ng'akimanyi bulungi nti tagenda kufuna kwanukulwa. Oba si ekyo ng'agenda kumulimba. Newankubadde ne ku luno yandyagadde okubaako ky'abuuza. Yakyesonyiwa. Yali tategeera nsonga Violet emweraliikiriza olw'obutemu n'okumusaba okuba omwegendereza. Tetugaanye kufaayo, naye wano waliwo ensonga. Kyokka teyasobola kufuna kyagamba Violet. Oli essimu n'agijjako. Violet yatambula n'akomawo wano we yali alese Laurent, naye n'amusanga ng'ayogerera ku ssimu. Violet bwe yasembera oli kwe kweyongerayo, kyokka ng'akyali ku ssimu. Violet yakiraba nti ono Laurent yali tayagala awulirize bye yali ayogera. Yamuggyako ebirowoozo n'asalawo akole ebibi ebirala. Wayita akaseera kaali katono ddala, Laurent n'akomawo. Yajja yeesesasesa, wabula n'ono yali yakirabye dda nti waliwo embeera etali nnungi gye yali akweka. Violet yamubuuza ani gwe yali ayogedde naye. Laurent yasooka kusiriikirira, kyokka oluvannyuma n'ayanukula, wabula ng'ensingo agiralambaliza eri nga n'amaaso gatunuddeeyo waggulu nti mutabani wange. Yayongerezaako nti omulundi ogusoose omwana wange anafuye, olwaleero akaabye. Violet simanyi kituufu kya kusalawo, kakano zigenda kwera sabbiiti 2 nnamba bukya omwana wange awambibwa. Mpulira ntidde, simanyi kyakukola mu kiseera kino okusobola kuzuula era kununula mutabani wange. Omwana wange alina emyaka 10 gyokka egy'obukulu. Gwe mulundi ogusoose okumala ebbanga eddene bwe lityo nga talina bazadde be. Nkiraba kaakano nti nalitegeezeza bannamateeka, naye bwe nkikola nga bamutta. Ekirala, bwe bakimanya nti mbadde mbanoonyerezaako, nabwo obulabe bw'amaanyi.
nandigambye nti kankole bye baagala naye sikakasa nti bananziriza omwana wange oluvannyuma lw'okubakolera kye baagala. Kati nkole ki? Olaba omukulu ono bw'agambye nti omwana we tabeerangako awo nga talina bazadde be, eyo no nayo nsonga nkulu. Ensonga eyo oyinza gyogerako ki? Mbi oba nnungi? Kuba omwana okubeera awo ng'alaba abantu babiri bokka, mama tata. Kati abamu muba n'abakozi, mama tata mukozi, be bantu bamanyi. Pozi ne baticha ku ssomero bw'avaayo alaba mama tata. Naakula naaweza emyaka 10 ng'omwana tamanyi bantu balala, amanyi mama tata. Ayongera n'agamba nti okwogera ebyo byonna nga nakyala Violet amwegesa amaaso. Violet yakimanya nti alina okuyamba munywanyi we, naye yali amuyambye atya? Bw'alowooza ku by'abantu abo bye baali bazze bakola n'atya nnyo, olw'ensonga yali akikakasa nti baali bantu bamutawaana nnyo. Yabuuza Lulenti ku kye yali azudde ku bantu bano abatemu. Lulenti yamutegeeza nti bingi byenzudde ku batumbava abo, lwakuba ku byonna tekuli kikomyawo mutabani wange. Abo abasajja ba bulabe okukamala bapangisibwa abantu abalina ssente okubakolera emirimu gyabwe. Oluvannyuma lw'okulowooza, Violet yabuuza Lulenti nti ani asasula omusango guno guddemu okunoonyerezebwako? Ko Lulenti nti simanyi, naye nga ngenda kuzuula mangu ddala. Bakama baffe tebaatutegeeza yasasula, naye bw'oba tofuddeeyo wandinnyambyeko ne tuzuula eyasasula okuddamu okunoonyereza ku musango guno. Ebiseera ebimu bakama baabwe baalina bye beesigalizanga, kati okugeza nannyini kusasula bw'aba tayagala kumanyibwa ng'abakozi baabwe tebabategeezaako. Lulenti ne Violet baakola enteekateeka y'okuyingira mu ofiisi y'abakama baabwe basobole okukuŋŋaanya obukakafu obwandibayambye okwongera okutegeera eyasasulira okuddamu okunoonyereza ku mwesigwa. Ziba ziwera ssaawa 12 ez'akawungeezi, Violet n'atuula ku kizimbe okwali ofiisi z'abakama baabwe. Kampuni yaabwe yali y'abaami 2. Omwami omu ye baali bamuyita Dodoviiko Mpuuga, baali bamuyita Mpuuga, n'Enswanjere Taasiisi be baali bannannyini kampuni eyo. Violet bw'ayingira mu kizimbe teyatawaana kuyingira ofiisi z'abakama baabwe, yafuna waggulu eyo ku kizimbe nga yeetuulira. Abantu abasigadde gye baapapira okufuluma ekizimbe ng'omukuumi tannaggalawo, ye yali eyo nga teyeenyenya wabula okwetegereza ekibuga eyo waggulu gye yali. Abantu baava ku kizimbe era ssaawa zigenda okuwera emu ez'akawungeezi ng'ekizimbe kikalu. Omukuumi bwe yeetoolooza amaaso nga talina gw'alaba, kwe kukomawo n'aggalawo emiryango gyonna egiyingira. Ku ssaawa nga 2:30 ez'akawungeezi, Lulenti yava mu kibuga. Bwe yatuuka ku mulyango oguyingira mu kizimbe kino okuli ofiisi z'abakama be, yasalawo atuulekaawo ku lubalaza awo okumpi n'omusirikale we yali. Yatandika okumunyuminkiriza, yamunyumiza emboozi, oli ne yeerabira n'okwerabira nti yali na ku mulimu. Bw'akitegeera nti ono omwami anywa namu ne ku twenge, kwe kugenda n'agulayo n'amuleetera. Omusirikale yasanyuka nnyo nga yenna amegeredde ebitalojjeka. Nga bw'omanyi kaseese kalemuka, akacupa tekaalwanga kaweddemu. Lulente yali tanywa wazira okukomberera akacupa. Yasaba omusirikale okugenda okuleeta eccupa endala. Basajja watu yali afunye amumalako ekiwuubalo ky'omukiro, newankubadde teyandyagadde kuva waakolera. Yakemebwa okuleka omuntu ku mulimu ngeno bw'aweese n'ekimundu kye ku mugongo. Omusirikale olwali okuvaawo bw'ati, Lulenti kwe kuweereza munne Violet obubaka ku ssimu nti yali ayingira obudde bwonna. Mu ssanyu eryaliwo mu kunywa kawalagi, omusirikale ekisumuluzo baali bakimunyakuddeko dda. Lulenti yaggulawo n'ayingira. Ekirungi kyali kisoboka okuggulirawo munda n'ebweru. Violet ebisumuluzo yali yabiggyeemu dda kopi, era ono olwatuuka munda eby'omusirikale n'akasuka ku lubalaza. Mu kopi z'ebisumuluzo bye yali akoze kwaliko n'ebiggula ofiisi y'abakama baabwe. Bwe batuuka mu ofiisi kwe kutandika okutunula mu mabaluwa ne fayiro ez'enjawulo ezaali okwo ku mmeeza.
Lulenti yassaako ekyuma kikalimagezi. Twagaana okukiyita kikalimagezi. Nze nkiteekamu byenjagala. Ne yakituteeramu bye tulina okusaba nga tubyagadde. Yali muntu kati ekyuma obuumu ngamba nti essimu eyo kalimagezi ng'ate nze ngikozesa byenjagala. Ekyo ekigambo tukirekeyo nti kompyuta kuba si kyaffe ky'abazungu. Kalimagezi yani? Kalimagezi ye muntu. Kale tugambe nti kompyuta yassaako ekyuma kompyuta ekyali ku mmeeza. Violet kwe kumugamba nti tejja kutuyamba, anti tekisoboka nga temuli kigambo kyakyama ekiggulawo oba giyite password. Lulenti yeeyongera n'okuteekako ekyuma. Bw'atyo kwe kutandika okunoonya omwo nga noono bw'afuuza mu bitabo. Yali nkumiriiti ya mpapula. Violet kwe kusaba Lulenti alekeraawo bye yaliko ajja amuyambeko bamalirize eby'okukebera mu mabaasa, fayiro n'ebitabo. Lulenti yali yeesibye ku kyuma. Oluvannyuma yayita mwana muwala ajja abeeko kyamulaga. Violet yeewuunya kwe kubuuza Lulenti bwe yali asombedde okuggulawo ekyuma ekyo nga talina password. Ye kwe kumuddamu nti ebyo naawe tusiiba tubikola, eby'okumenya okuyingira mu kompyuta z'abantu naawe. Violet yali akyagenda mu maaso n'okwewuunya. Ono kwe kumutegeeza nti kyangu nnyo ng'era bwe baali bamenye oluggi okuyingira mu woofiisi eyo. Violet yavaayo gye yali mu bitabo n'ajja atuulawo okumpi ne Lulenti ne batandika okuyita mu bubaka obuwandiikire mu bbanga oba ziyite zi emails ezaabaweerezebwanga Lulenti, era oluvannyuma baagwa ku kye baali banoonya. Lulenti yagamba Violet nti laba kye tuguddeko. Yali bbaluwa eyali esaba okukola omulimu gw'okuzuula eyatta Kimuli Owen n'okubuzaawo Kasibanteppo. Okwetegereza amannya ng'oyo eyasindika obubaka obwo nga ye Mwami Kuteesa, kitaawe wa Mwesigwa yennyini ye yasaba baddemu banoonyereze ku musango ogwo. Ebbaluwa buli omu yagisoma emirundi egiwera okusobola okugyetegereza. Violet yeewuunya ekigendererwa kya Mwami Kuteesa eky'okuteekawo abantu okunoonyereza ku mutabani we. Lulenti kwe kumwanukula nti yayagala kuzuula eyali ayagala okusibisa mutabani we. Bw'oba ggwe oyinza obutayagala kumanya ani oyo eyateeseteese okusibisa omwana wo. Oluvannyuma lw'akaseera nga bakyatiginya ekyuma ky'abakama baabwe, Lulenti kyava agamba mwana muwala nti balina okusooka okulowooza ku balabe ba Mwami Kuteesa. Ayinza okuba nga yalina obutakkaanya n'omuntu. Kale ono okwagala okwesasuza omukulu kwe kwagala okuyita mu mutabani we nti kale Mwami Kuteesa ayinza okuba nga yakiteebereza, kwe kusalawo okufuna abamuzuulira omutemu era omulabe w'eddala. Violet yakkiriziganya ne Lulenti ku bye yali ayogedde, naye bino byali tebimala kwanukula bibuuzo bye baali bazze nabyo. Baayongera okwekebejja byonna bye baali baagala naye nga tewali. Tezifudde dda na lusoggo, kale newankubadde baali tebategedde ayeekera Mwami Kuteesa, naye baali basobodde okumanya eyasasulira omulimu gwe baali bakola. Olwali olwo nga Violet akubira Lulenti essimu basale amagezi engeri y'okusisinkanamu abakyamu bano. Yamutegeeza nti ekyokukola ekisooka baali balina okugoberera abasajja abo bugeregere, nga ne bwe kiba kyetaagisa kufunako nabo gwe bawamba, kale nabo bakole ekyo. Enfo zaabwe zonna baali bazitegedde bulungi, naye emu ku nsonga ezaabagaana okuyita poliisi okukwata abampembe bano yali nti baali batya okufiirwa omwana waabwe. Bwali kawungeezi ne balumba ezimu ku nfo z'abasajja bano abatemu. Baalina ennyumba ennungi ennyo ddala nga maka malamba ge bapangisa, ng'eyo abakulu naddala mu kibinja kino gye babeera. Ku luno okugenda ku mulimu n'emmundu baatwala buno bubasitoola era baagenda babutadde mu ndyanga nga n'amasasi mwegali. Olutabaalo luno nno lwali lukulu nnyo, anti lwali lwakununula mutabani wa Lulenti, okwo nga kwotadde n'okutegeera oyo ayagala okusibisa Mwesigwa. Baavuga emmotoka ne bajja bagisimba okuliraana ekikomera ky'ennyumba y'abatemu gye baali bapangisa. Wayita akaseera katono ne wabaawo emmotoka eyali efuluma okuva mu kisaakaate kino. Olwabayitako nabo ne basimbula eyaabwe ne bagigoberera. Baagoberera ddala emmotoka eno okutuusa lwe yatuuka gye yali eraga.
yali eragayo mu bitundu bya Mutundwe. Violet yabuuza Lulenti obanga ono gwe bagoberedde akakasanga ye muntu omutuufu gwe beetaaga. Ono kwe kukumukakasa nti ebbanga lyemmaze nga ntambulizaako amaaso abasajja bano nkakasanga oyo y'omu ku bakulembeze b'akabinja ako. Gwe baali bagoberera bw'asimba emmotoka bw'ati, obwana busatu ne bufuluma mu nnyumba okusanyukira eyali afulumye mu mmotoka. Ng'omuzadde omulungi, omusajja ono olwafuluma mu mmotoka n'asitula abaana. Bano bakyewuunya okulaba ng'omusajja omukyamu naye alina abaana. Omwami bw'ayingira mu nnyumba, obwana yabulekaawo ebweru nga buzannyira ku mmotoka. Violet yabuuza munne kye yali ategeka okukola, naye kwe kwanukula nti tosobola kukitegeera kati, wabula kya kisiru nnyo naye tosobola kitegeera. Bw'afuluma emmotoka kwe kugenda wabbali w'ennyumba n'ayita akamu ku kaana ku buli obwali buzannya. Bwe kaasembera teyakalinda kubaako kyakabuuza, bw'atyo n'akasitula n'ayolekera awaali emmotoka ye. Olwayingira mu mmotoka n'alagira Violet nti vuga, naye teyassaamu kantu, n'atandika kuvuga wabula ng'atidde ebyansuso. Omukazi wattu yabuuza munne nti Lulenti okola ki ekyo? Ye kwe kumusaba ayongera okuvuga nga ekitali ekyo bali bajja kubasanga waawo. Violet yeewuunya kwe kuddamu nti bannange kino nze tekikkirizika, tofuuka nsolo Lulenti, oyo omwana talina musango, sategedde nti tugenda kukola bintu nga bino. Lulenti nno ye ng'amunyega yasirika busirisi. Bwe batuuka eyo mu maaso kwe kuta emimwa gy'omwana. Kakazi kattu olwakata emimwa ne kamubuuza nti nkoze eki? Lwaki obadde onkutta emimwa? Lulenti yalinga abadde alinnyiddwako omuzimu kwe kwejjusa kye yali akoze. Anti yakimanya nti ono omwana talina musango, newankubadde yali akyayinza okukeeyambisa okukawaanyisa bamuweemu owuwe nga bwe yali akirowoozezza, kyokka kyamulema bambi eky'okukawamba. Bw'atyo yafuluma mmotoka n'ayimiriza pikipiki nga bw'agamba nti eky'okukakwata emimwa kabadde kazannyo, anti era ndi mukwano gwa kitaawo. Bw'atyo yasasula owa pikipiki okutwala omwana mu maka ge yamulengeza. Yakomawo n'ayingira mmotoka wabula ng'awulira afa obusungu. Musajja wattu ye yali alemeddwa okukola agasajja kye gaakola owuwe. Lulenti yalagira Violet avuge nga badda ku Kaleerwe. Eyo waliyo ekifulukwa abamu ku bampembe bano mwe baasiibanga. Olwali okusimba emmotoka nga n'okutokota ekyatokota, oli yali yabuuseemu dda. Yatandika okutambulira ku kiyumba kino ng'oyinza okulowooza nti alina gw'alinda. Yali yeetegereza ebyali munda mu kiyumba omwo. Ye Violet yali nga tamanyi na biriwo. Mwana muwala yali amanyi nti bwe batuuka eyo nga bateesa ku ky'okukola, naye ebyembisi bwe gwali Lulenti ebintu yali abikola mu ngeri ndala nnyo. Tewaalwa nga wabaawo omuvubuka afuluma mu kifulukwa. Lulenti yakolera munne akabonero okumulaga okusembeza mmotoka. Bw'atuuka waali n'ayingira, yamusaba avuga empolampola nnyo nga bajja bavaako omwami ono emabega. Bwe yayongeramu katono ku misinde kwe yali avugira, omuvubuka kwe kudda ebbali w'oluguudo emmotoka eyitewo. Naye munnange nno Lulenti yali amwagala munda, era emmotoka olwasiba bweti, Lulenti kwe kusikambula omuvubuka n'amukuba munda mu mmotoka. Kale engeri gye yali mu kyekango okutemya n'okuzibulanga n'emikono yagirippyedde emiguwa. Naye yali avuga mmotoka yali atidde naye nga tasobola kuzikiza. Bw'atyo yavuga buvuzi nga bw'agenda eyo Lulenti gye yabanga amulagidde. Yavuga mmotoka ne batuuka eyo nga mu mabira. Bwe batuuka awaziyivu, Lulenti kwe kulagira avuga okuyimirira. Olwayimiriza mmotoka, Lulenti kwe kusikambulayo omusajja gwe yali alippye emigwa n'amukasuka wabweru nga bw'oyinza okukasuka ekitereko omuli by'otoyagala. Lulenti yategeeza gwe yali asibye nti nina bye ngenda okukubuuza, njagala onnyanukule, ate mu butuufu bwabyo nina emmundu, wabula bwe kuba kusaanyawo bulamu bwo nyinza n'obutagikozesa n'enkozesa mikono gyange. Nkukuutira obutanteganya, yogera buli ky'omanyi kubanga kye kikutaasa kaakati. Nze bwe nfuna kye njagala nga nkuta. Yamukwata ku kalevu n'amulalamya. Bw'amala ekyo n'amubuuza obanga yali ategedde bulungi bye yali amugambye, n'oli kwe kunyeenya omutwe
n'amulaga nti yali abitegedde bulungi. Yamutegeeza ku mwana omuto yawambibwa ayitibwa Mukasa Duncan. Kwe kumubuuza gyali. Yayongerezaako nti ensonga eri nti ogenda kunnyinnyonnyola kyonna ekiyinza okwetaagisa okufuna omwana oyo. Nti oba si ekyo ye yali ajja okukisasulira. Yamaliriza amugamba nti ngenda kukujja ekigoye mu kamwa. Bw'okuba enduulu ojja kuba ompadde ekyokusalawo ekizibu ennyo gy'oli. Bw'amugja ekigoye mu kamwa kye yali amusonsese, omulenzi n'amugamba nti ye bamulanga bwemage nti era talina kyamanyi. Lulenti n'obusungu obungi yaddamu okukwata ekigoye n'akivuubiika omulenzi mu kamwa. Yamuboggolera nti wano siri mu kuzannya mizannyo naawe, ojja kumbuulira kye njagala. Nkukakasa ojja kumbuulira. Tebikyaliko kuteesa mbu tomanyi, nja kukusaanyaawo nze. Omuvubuka yalabika okubaako kyayogera. Lulenti n'addamu okumusumulula nga bw'amutegeeza nga bw'atalina budde bungi oba okulinda. Omulenzi bw'amusumulula kwe kutandika okunaanaagira. Bwe yalaba Lulenti ng'aleeta ekigoye kwe kulaajana nti leka nkubuulire kye mmanyi. Yamutegeeza nti yawulira mukama waabwe ng'aliko gw'atuma okubaako omulimu gw'akola. N'amubuuza gwe baali batumye. N'agamba nti baali bamutumyeyo kyenjojo. Ono kwe kumutegeeza nti baalina omwana gwe baali bagenda okukuuma. Munnange byebyo byokka bye nategeera. Yamubuuza amannya g'omwana n'amutegeeza nti teyagategeera. Yaddira ekigoye kwe kuddamu okukisiba omulenzi mukama. Yatambula n'agenda we yali alese Violet kwe kumugamba nti ndowooza omuvubuka ayogera mazima. Violet yanyeenya omutwe ng'omuntu asobeddwa. Kyava amubuuza nti gwe obadde osuubira kufuna ki okuva mu musajja gw'otiisizza bw'otyo? Kyangu nnyo okukulimba nga kikozesa ng'akakodyo k'okwetaasa. Lulenti yamutegeeza nti omuvubuka yalina okumuggyamu amazima ng'era alaga mwetegefu okukola kyonna ekyetaagisa okugamuggyamu. Violet yamutegeeza nti njagala okukujjukiza nti byonna by'okola bikontana n'amateeka ga kampuni yaffe. Musajja atu yaseka mu ngeri y'ennaku kwe kumutegeeza nti nze sifaayo ku bya kampuni zammwe. Nkolera kintu kimu kyokka kuzuula Duncan. Bwe bakugambye waliwo agenda okunsasula olwa bino bye tukola. Nedda byonna kati byenkola mbikola nga nze. Era sigenda kuddiriza. Kyonna ekyetaagisa kye ngenda okukola. Violet yalina kyagenda okwogera. Lulenti n'amusala ekirimi nti tompakanya Violet, tompakanya. Naawe bw'oba oyagala kugenda tambula onviire. Nja kukola kyonna olw'omwana wange kakibenga kikontana n'amateeka nga bw'ogambye. Violet yalina bingi bye yali ayagala okwongerezaako, wabula bwe yalowooza ku mbeera Lulenti gy'ayitamu kwe kusalawo okubimma amazzi. Ng'omuntu omukulu yenna amanyi okukwanaganya embeera, Violet yabuuza Lulenti ekyali kiddirira. Teyamwanukula kwe kuddayo n'asitula omuvubuka n'amukuba mu mmotoka. Yasaba Violet okuyingira avuge n'oli kye yakola. Baavuga akabanga kawanvu nga tewali anyeze munne. Oluvannyuma Lulenti kwe kukyukira omuvubuka gwe yali asibye ng'omuwumbo gw'emmere n'amubuuza nti mukama we yaani? Yagenda okwogera ebyo nga bw'amusumulula emimwa. Omuvubuka kwe kumusaba amusumulula emikono n'amagulu amubuulire byonna bye yali amanyi. Lulenti kino kyamujja mu mbeera n'aleekaana nti nze saagala kuteesa naawe. Nkulagira bulagizi kyakukola. Tombuulira. Bw'oba toyagala kumbuulira nja kufuna omulala n'ambuulira. Wamavuga mmotoka ng'oyolekera ku mugga. Embwenu. Agamba nti omuvubuka bw'awulira eky'okugenda ku mugga n'amanya nti obubwe bukomye, yalaajana naye nga tewali amunyega. Era bwe yatunuulira abantu bano mu maaso yalaba obumalirivu bwabwe, ekyamukakasa nti bajja kumukola kyonna kye baagala. Lulenti yazza amaaso ku musibe waabwe, era bw'amutunuulira yalaba ng'atidde kwe kuddamu okumugja ekigoye mu kamwa. Olwamusumulula n'amugamba nti ngenda kukubuulira, naye bwe bantegeera bajja kunzita. Ko Lulenti nti olondawo ki? Okufa leero oba okufa enkya? Kubanga bw'otombuulire nze ngenda kukutta lwa leero luno. Omuvubuka yamutegeeza nti mukama waabwe musajja amanyiddwa nga ddoogo.
nti mwami alina n'ekibanda ky'emmotoka nti era abeera kajjansi ku luguudo lw'Entebbe. Yamulemerako nga amubuuza eby'omusango gwa Mwesigwa, wabula ono n'alagira ddala nti talina kyabimanyiiko. Yababuulira n'amannya g'abantu bangi ku kabinja kaabwe, wabula ng'agamu si ge mannya gaabwe agaddala, kale nga baabakazaako makaze. Bwe bategeera ebyo basalawo omuvubuka ono bamuleke ku poliisi, ne bategeeza be basangawo nti bamukutte abba ettaala ly'emmotoka yaabwe. N'abasirikale tebaalwa nga bamuteeka ku mpingu, baaleka bamuwereekereza kumutwala mu kaduukulu, bo ne bejjawo. Violet yabuuza Laurent obanga banne b'omuvubuka oyo tebakizuule nti munnaabwe ali mu kkomera, kale nga bazze okumulaba n'abategeeza nti baali banoonyerezebwako. Laurent yamugumya n'amugamba nti batya nnyo poliisi, kale ebiseera ebisinga munnaabwe bw'akwatibwa tewaba kumuyamba, oyo aba takyali omu ku bo. Yayongerezaako nti oli ne bw'ateebwa tategeeza banne olw'ensonga abajja kubonerezebwa oba banne okumwegoberako ddala nti kale akunira bukunizi. Enkeera baabukeereza nkokola era mambi okugenda okusala nga bali mu ddene kugenda Tooro. Saawa okugenda okuwera 3 ez'enkya nga bataka mu Kyenjojo, ekibuga gye baali basuubira okusanga omwana. Ekiro kyonna omwana muwala Violet yasula ataganjula essimu y'omulenzi gwe baali balese ku poliisi, era bagenda okusimbula okuva e Kampala ng'akakasizza ennamba ya Ssaabatemu gattako ez'abo abaalina omwana ekyonjojo. Laurent yalina mukwano gwe akolera mu kampuni y'amasimu, ono gwe yasaba okumufunira ennamba z'amasimu zonna. Omusajja ono Ssaabatemu ze yakubangako n'ezo ezaamukubirwanga okugattako okulumulumikira amasimu ge yakubanga ku olwo. Mukwano gwe yali agaanye okumuyamba ng'amugamba ng'ebyo bwe butali bulivunaanyizibwa bwe nti era kuba kumenya mateeka, ng'ayinza n'okufiirwa omulimu gwe singa aba akwatiddwa. Laurent yamwegayirira amuyambe, bwe yafumitiriza ennyo kyava asalawo amuyambe mu bubba, anti zirinda bwolwange tawa musibe mmere. Nga batuuse Ekyenjojo baalaba ka woteeri ne batuula okufuna ekyokulya. Enkuba yatandika okutonnya era yaweerera ddala. Enkuba eno yajjukiza Nakyala lwe baali ne Mwesigwa Emitiyana. Najjukira essanyu lye baafuna ku olwo, najjukira Mwesigwa we yafangayo ennyo gy'ali, ebirowoozo ebyamwongera okuwulira nga ddala amwagalira ddala. Yawulira nga amusaalirwa nnyo. Ate ku olwo n'atandika n'okunenya enkuba eyali etonnya obutakya. Abakyalowoolereza ku ebyo Laurent kwe kujja n'amugamba nga bw'ategedde watuufa awali omwana. Violet teyalwa n'akwata ensawo ye, akabonero akalaga nti yali mwetegefu okugenda okweŋŋanga omulabe. Enteekateeka yali nti balina okugenda okulawuna amaka ago. Bwe basanga ng'omwana mwali nga balyoka batemya ku poliisi, baatuuka mu kifo we baali babalagiridde. Kyokka okyewuunyisa nga waka tewalabika kubaawo muntu yenna. Baasembera mpolampola awali ennyumba nga bwe bekkaanya okukakasa nti tewaliiwo abalaba. Bwe batuuka ku luggi, Laurent kwe kuggulawo, olwo nga ne basitoola eri mu ngalo agiggyeeyo. Yali akaaye era nga yenna amwetantala abamufu. Oluggi telwali lunywevu era olwali okulusindika ne bayingira. Oluvannyuma lw'okukakasa nti tewali ali munda, kwe kutandika okwetala. Baakikakasa nti kirabika wano we baali basibira omwana, olw'ensonga waaliwo n'engoye z'omwana omuto nga ziri ku buliri okwali n'emiguwa. Baakikakasa nti ddala wano ku buliri we baali basibira omwana. Laurent yeetegereza engoye za mutabani we n'awulira ng'obulumi bujula okumutta. Mu kwongera okwetegereza ennyo, Laurent kwe kulengera essimu ng'eri mu masannyalaze. Kirabika abantu bano baali baakasenguka olw'ensonga nti oli essimu yali agikyajinga ndowooza ne bagyerabira. Nga yakakwata essimu eno baawulira enswagiro. Laurent yakolera Nakyala akabonero okudda emabega. Ye kwe kuggyayo basitoola okulinda yenna ayingira. Bw'ajja n'akwata ku luggi olwaggulawo n'amusongamu emmundu. Eyayingira mu nnyumba
ebyokumuwamba teyabyagala era teyabikkiriza. Bw'atyo n'asindika oluggi ne lukuba Lulenti mu kyenyi n'agwa ebbali. Emmundu yagwa, Oliye n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Violet yagamba tondabanga, yamugoba wabula ng'omulenzi awenyuka nga kaweewo. Badduka ne batuuka eyo mu bikata bya lumonde. Violet aba abuuka ekikata, ekiti ne kimutega n'agwa. Gye yagwa gye yalonda ekitittiriri n'akikuba omulenzi ono mu ntegetege, naye ne yeerindigula ennume y'ekigo. Bakomando b'abasirikale agenda okwagala okusitukawo nga bali Butoola ne Lulenti ng'amusonzeemu n'emmundu. Bamubuuza awali omwana, ye n'asooka okwemagaza, naye gye byaggweera ng'abeegayirira okubatwala. Baasooka ne bamunnyonnyola engeri gy'agenda okufaamu nga ne bw'obeera ggwe oba toyinza butakola kye bakulagidde. Lulenti yali mukambwe nnyo ate nga ku luno yali mumalirivu okukola omuntu yenna ekikyamu. Omuvubuka yayogera ne be yali akola nabo nga bw'abasaba okumutaasa bakkirize okuwaayo omwana ku lw'obulamu bwe. Bakama be bakkiriza nti baali bagenda kubawa omwana nabo baddizibwe omuntu waabwe. Enteekateeka yali nti Lulenti asooka kulaba ku mutabani we, olwo n'alyoka asumulula omukyamu ono. Omuvubuka yali awakanya ekya banne okusooka okufuna omwana, naye alyoka ateebwe, wabula ne bamukakasa nti tebalina buzibu naye bwonna. Kye baali beetaaga kyali kimu, kufuna mwana. Bwe batuuka we baali bateesezza okufunira omwana, Lulenti n'afuluma mu mmotoka n'agenda okusisinkana mutabani we. Yamulengera. Kasajja kattu baali bakayimirizaawo waggulu ku kasozi, kale mu ssanyu eringi kwe kuyita nti Dankani. Wabula ng'omwana atunudde ebbali, musajja wattu kwe kwanguyirira nga bw'alinnya waggulu. Oluvannyuma kaamulengera, kasajja kattu kwe kujja nga kadduka n'essanyu eringi nga bwe kayita taata. Violet bwe yalaba Lulenti agenze okusisinkana omwana kwe kusumulula omukyamu ono gwe baali basibye emigwa. Newankubadde yandyagadde okumusigaza ng'omusibe okubayamba mu kunoonyereza kwe baaliko, wabula yali tayagala kusaza mu nteesa yaabwe n'abakyamu bano. Nga Lulenti tannasisinkana mwana, amasasi gaavuga. Musajja wattu gye yakuba amaaso ng'essasi likwasizza mutabani we wano ku bulago. Musajja wattu yakuba omulango gw'omwanguka, kwe kumuyoolayoola yadduka asisinkane Violet yali afulumye mu mmotoka. Violet yali awunzeemu, yali ayimiridde wabula nga teyeenyeenya. Lulenti yamala kumuboggolera awo we yaddiramu okutegeera ebyali awo we yali. Yagenda okwongera okwetegereza obulungi nga n'omuvubuka gwe baali bazze naye ng'akubiddwa essasi ali ku ttaka. Violet yalinnya mmotoka, kyava avuga nga bakutte eridda mu ddwaliro. Nga bagenda mu mmotoka, Lulenti yanyweza mutabani we, kwe kumugamba nti nkwegayiridde Dankani, sigala ng'okyali mulamu, tofaayo, tugenda kutuuka mu ddwaliro, bagenda kukuwonya. Kasajja kattu kaali kalogoota n'ekintu kimu nti oyo dogo yankubye essasi, taata oyo omusajja alina empisa embi, ankubye essasi, buli lunaku abonyaabonya abantu. Lulenti yanyweza mutabani we wano ku bulago, naye ng'omusaayi gumufubutukamu muyitirivu. Yamugamba asirike, naye ng'omwana asikondoka agamba kimu, taata njagala kuddayo waka, nzizaayo waka, abasajja bano balina empisa embi. Mu butuufu obwedda bankuba empi nga bannangira ntaatawo talina magezi. Mpulira njagala nakwebakako, nkoye okubeera mu kkubo buli kaseera. Ennaku ziringa 3 nga bansibye ne bansuza ku miguwa. Tata njagala kugenda wa maama, njagala kugenda waka kwebakako. Lulenti yali tamanyi kyakwogera wazira okunyweza omwana nga bw'amugumya nti agenda kumuzaayo eka. Omwana yeeyongera okusikondoka kyokka nga atalekeraawo kwogera. Lulenti yalagira Violet okwongera ku misinde. Bwe batyo baba batuuse ku mulyango omunene oguyingira mu ddwaliro, omwana nassa ogw'enkomerero. Dankani yafa. Mukama.
Barrett yayimiriza emmotoka ne bayoolayoola omwana okumutwala munda mu ddwaliro nga bonna babunye omusaayi wabula okutuuka munda ne bakabatema nti omwana yali afudde. Okufa kuno maama kana ne kafanga koogera kannomya nnyo agasajja ago nga gabi nnyo.